Leero ziri ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokuna 2023. Wulira Museveni babadde n'abasajja be nga bateesa, kwabaddeko Abanyarwanda, kwabaddeko bayinginiya ba Yunula, kwabaddeko n'ababbi be bali banfanfe. Muno mwabadde musamu kuteesa Franka tumwebaze Abanyarwanda ne bayinginiya ba Yunula. Katuwulira Museveni kikyateesa. Agambye mwene enkuba etonnya. Batudde ne babala eby'okufunamu ssente. Abasajja abasima omusenyu bwongera okusima omusenyu bwera ng'enkuba bwetonya, ng'ennyanja bwegira nga bweyongera nga bwejjula nga bwesembera. Bakwate ebimotoka ebyo ebisima basime wansi mu luguudo lwa Masaka Road bamusime bwe bakyagwemu. Ebigambo ebyo mubiwulidde bulungi. Bw'owuliriza ebigambo ebyo abasinga obungi bayinza okulowooza nti oba bano abaana babeera beerogozza, naye ate bw'obanga obiwuliriza obulungi ng'ennaku z'omwezi ze byayogererwako ozirabye bulungi era n'otegeera nti byaliwo mabega, byayogerwa mabega ng'eno enjega tennatuuka kugwawo. Naye omuntu oddawo ne weebuuza nti oba bano abaana olumu babeerako emmandwa oba babeerayo mu bisenge by'abakulu gye bateeseza ebintu byabwe bino. Kale ne bikusobera kubanga boogera ekintu kyokka kaseera buseera ne kituukirira ne tukirabako. Noza mulengera bannanga abantu bonna bavudde mu mamotoka, ennyanja etabuse mu Katonga abotose, abantu badduka buddusi Misinde, abantu bonna baddukayo bavaayo, emmotoka zipaakinze tezina we ziyita, ndowooza muzirengera emmotoka zina kuzisimba era kirabika nti oluguudo baluganye terukyasala kuva wano okugenda Kampala era terusala wadde okudda e Masaka. Amazzi gano golaba agasazeeko ekirubu kyonna okuvira mu Katonga wonna ne wali ekiddo tebalowooza bagasembedde eno geeyongera okusembera gatambula era kisuubira okuba n'ogudu gayinza odduggala. Bannange nze mulaba abantu bali mu mazzi olwo te Katonga atabuse. Abasinga obungi tusigala twebuuza lwaki kiba bwe kityo, kubanga ebiseera ebimu nti omuntu bw'obanga obadde olina ky'oteesa n'omanya nti waliwo akuguddemu, waakiri omuntu omukulu olinnyako mu kyawakati n'ogamba aha ekyo ke bakitegedde nti ngenda kikola bwe nti sijja kikola. Naye mwana wattu abantu bano tebakyaswala, bo bakulaga nti mishoni yaabwe oba abaana bagifulumizza ku mpewo bo bajja kgenda mu maaso n'ebikolwa byabwe. Tebakyaswala kubanga banoonya ssente. Oluguudo olwo tukimanyi bulungi nti nno luyisa emmotoka eziva TZ okuyingira Uganda, eziva e Rwanda okuyingira Uganda, eziva e Kenya nga zitwala ebyamaguzi mu nsi endala omuli Rwanda, Tanzania. Bwe kityo nti kale lukozesebwa ensi nnyingi ezibiyingira Kampala. Naye bwe lubanga lwabomose ng'era olwaliro bakugamba nti okuva e Masaka okuyingira Kampala olina kusooka n'ogivuga ne weetolola e Sembabule n'ogenda e Gomba n'olyoka okomawo ku Kampala Road n'ogatta e Kampala nti essaawa z'oba weetoolodde awo nnyingi. Kitegeeza nti abantu bangi bagenda kaluubirizibwa okuyingiza ebyamaguzi era nga kino kyaleesewo okusanyalala kw'entambula n'abamu abatambula ebyabwe nti oli abadde asuubula Masaka ng'agenda Kampala alina byasuubula e Kampala n'abitwala e Masaka, oba alina byasuubula e Masaka n'abitwala e Kampala. Kati nga balamu nti kati okwetoololanga e Sembabule transport egenda kubanga mungi, kitegeeza nti amagoba byasuubula, amagoba baba balina okulinnyisa emiwendo okusigala ng'afunako ku magoba. Kati kino tekikosezza bava bweru bwa ggwanga bokka agamawanga gatuliraanye, wabula kikoserezaamu ne bannayuganda nti buli muwendo gw'ebintu gugenda kulinnya. Naye bo abasajja tebafuddeeyo, tekibakwatako. Naye ng'olowooza lwaki bakola ekikolwa kino? Wuliriza ebigambo bino ekyabakozesezza okubotola oluguudo luno. Ayagala basime nga bafunza oluguudo lugwemu lwa Masaka Road nti basime mu kiseera kino bongezemu amaanyi basime nnyo. Museveni nga yateesa bayinginiya bamaze dda okubala oluguudo lwa Masaka Road lugwemu, ennyanja ejjule nnyo Masaka Road agwemu. Lwaki agwamu? Museveni afune ssente ezikola oluguudo alulekewo abagambye sina ssente. Yagambye bw'ati bagenda dufunako ssente neewole
nesente zitali njibuule in that whereby IMF ejjamuwa sente atagetinze IMF ne World Bank bajjamuwa sente n'agamba bwati luno oluguudo lukulu nnyo mu East Africa Kenya ejja kubeera affected olwa products zaayo Rwanda Tanzania bajja kubeera affected they will bring some money in order to help the government to reconstruct the road kati nze nsirise awo wenkomye mujja biraba okitegedde bulungi kakati bw'obanga otegedde nti ebintu bino bikolebwa bo bennyini nnyini kati bwe tusooka naffe ne tutula wansi ne twebuuza ddala ddala Uganda eriwo ku lwani kubanga buli muntu aliwo kulyamu nga ye kwerowoozaako na famire ye kati ffe bannayuganda abaawansi ani agenda otulwanirira ani agenda otulumirirwa kubanga bwabanga abakulu be tubali tulowooza nti nno be bagenda otulumirirwa be bakola ebikolwa bino okubotola oluguudo luno olugenda okukosa abantu abayitirivu obungi lusanyalaze emirimu gyabwe kati ffe kitegeeza tusigadde ku lwaffe tulina kwerwanako bwerwanya okulaba nga twejjako embeera eno embi gye batusibyemu olwaleero naye nga jjukira nti ze emmotoka tezigenda kukoma kusomba musenyu bano abadde basomba omusenyu mu Lwera Abachina abagutunda ebweru w'eggwanga bo bagenda kusigala balina okuwagala okusomba omusenyu gwabwe kitegeeza nti nabo balina okukwata ekisoboka baweeyo sente mu gavumenti ya Uganda ekola awantu awo kati IMF World Bank zino okukwata sente nti bagatte mangu olutindo olwo bizinesi eziva ebweru w'eggwanga okuyingira ziddemu zikwajje ne munnayuganda abadde asuubula okuva akozesa oluguudo olwo addemu akola emirimu gye kati bawakulu kasente bagenda kuba nga bafuna akawerako kitegeeza nti bo gwabwe bagukoze era sente bazirindiridde naye ffe bannayuganda abadde bakozesa oluguudo olwo emirimu gyaffe gisanyaladde paka lwe bali lukola tetumanyi luli baddi oba ddi naye ng'ekikulu be ekyabwe kasita bayingiza mu nsawo yaabwe munnayuganda tobakwatako tebeetagala kumanya biki bikukwatako kati Uganda mwe tuwangaalira bannange